oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Sibuluke si chabasa Yesu si chabasa South Africa. Olunaku olwaleero tukuleetedde ebimu ku bikwata kwe yaliko omukulembeze wa South Africa amanyiddwa nga Jacob Zuma. Jacob Zuma yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwokuna mu mwaka ogwa 1942. Yazaalibwa omwami ayitibwa Nobikisisa Zuma era ng'ono yali musirikale wamu n'omukyala ayitibwa Gainamwezi Zuma mu kibuga ekimanyiddwa nga Nkandala mu Natal Province. Jacob Zuma yatandika okwetaba mu byobufuzi ng'akyali muto ddala era nga wano yeegatta ku kibiina ekya African National Congress ekya ANC mu mwaka gwa 1959 era nga y'omu ku bammemba abaali abajagujagu mu kibiina kino. Mu mwaka gwa 1962 yasibibwa n'ekibinja ekyayoolebwa okuliraana Zurest mu bukiikaddyo bwa Transvaal nga kati kino kitundu ku North West Province era nga kyali kigambibwa nti y'omu ku baali beenyigidde mu kikwekweto eky'okuggyako obukulembeze bw'abazungu mu South Africa obwali bumanyiddwa nga apartheid government. Jacob Zuma yasibibwa emyaka 10 mu kkomera eriyitibwa Robben Island wamu ne Nelson Mandela ko n'abakulembeze abalala abaasibibwa mu kaseera ako. Ng'ali mu kkomera, Zuma yakolanga leefali w'ekibiina eky'omupiira eky'abasibe ekyali kiyitibwa Mankana FA. Oluvannyuma Zuma yateebwa okuva mu kkomera era ng'olwali okuva mu kkomera, Zuma yeegatta ku kibiina kya African National Congress era n'afuuka omukulembeze ow'oku ntikko w'ekibiina kino. Mu mwaka gwa 1975 Zuma yava mu South Africa n'agenda mu Swaziland era ng'eno gye yasinkana Thabo Mbeki ne yeeyongerayo mu Mozambique gye yasanga bannansi ba South Africa abali mu buwaŋŋanguse ne batandikawo Soweto Uprising. Zuma yakolanga Deputy Chief akiikirira ekibiina kya African National Congress mu Mozambique yeekuumira mu kifo kino okutuusa South Africa ne Mozambique lwe bassa omukono ku kiwandiiko ekyali kimanyiddwa nga Nkomoti Accord mu 1984. Oluvannyuma lw'okusayininga ekiwandiiko kino, Zuma yalondebwa okubeera Chief Representative w'ekibiina kya ANC. Mu Desemba wa 1986, gavumenti ya South Africa yasaba gavumenti ya Mozambique egobe ba senior members ab'ekibiina kya African National Congress era nga mu bano mwe mwali ne Jacob Zuma. Mu mwaka gwa 1990 mu mwezi ogwokubiri, Zuma yaddayo mu South Africa n'agenda mu maaso n'ebigendererwa bye. Oluvannyuma yalondebwa okuba omukulembeze ow'oku ntikko mu kibiina kya ANC mu maserengeta ga Natal era nga yakola ky'amaanyi okulwanyisa okutyoboolwa kw'ebyobufuzi mu South Africa. Mu mwezi gw'omukaaga mu mwaka gwa 1999 Zuma yalondebwa okuba Deputy President wa South Africa. Mu kaseera ako era yakolerako ne mu Kampala, Uganda era nga yakolanga n'omukulembeze wa Uganda amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. Mu mwezi ogwokutaano ng'ennaku z'omwezi 9 mu mwaka ogwa 2009 Zuma yalangirirwa okubeera omukulembeze wa South Africa owookuna yaddira Kgalema Mottley mu bigere era nga yafuga South Africa emyaka 10 okuva mu 2009 okutuusa 2018. Mu mwaka gwa 2018 ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwokubiri Jacob Zuma yalangirira nga bwe yali awumudde era nga takyali mukulembeze wa South Africa. Mu kaseera ako National Assembly yalonda Ramaphosa ng'omukulembeze omuggya wa South Africa.
Jacob Zuma musajja mufumbo era nga yawasa abakyala 6. Abamu ku bakyala be yawasa kuliko Gertrude Sizakale gwe yawasa mu mwaka gwa 1982 era nga ababiri bano tebasobola kufuna zadde mu bufumbo bwabwe. Oluvannyuma basankoza Sana Damini ne bazaala abaana ab'obuwala 4. Ku lunono yagattako Kate ne Thambeko Stacy Mahinja. Luvannyuma n'awasa ne Gloria Bogechire Ngema gwe yawasa mu 2012 mu mwezi ogwokubiri ennaku z'omwezi nga 2. Jacob Zuma alina omugatte gw'abaana abasoba mu 21 era nga muno mwe muli n'omwana gwe yazaala mu muwala ow'emyaka 24 amanyiddwa nga Nonkoyiso Konko era nga ono yamuzaala ku mazaalibwa ga Zuma nga 12 omwezi ogwokuna mu mwaka 2018. South Africa, South Africa. Lady blow.